Okay, tubaniriza mwena batulabako tumwebaza Godfrey's Post abatu following n'okutugoberera ku YouTube mwena mbabuzaako muli mutya mugamba mutya nako olwaleero tubale tuludde okubanga tuwuliziganya nga tuli mu interview ezimu olw'okuba emirimu emirala egitukwate naye leero tusazeewo tugamba katusooke tunoonyeko ku bantu baffe bannange muli mutya mwena baganda baffe bannyinaze abatulabira mu mawanga ag'ebweru naddala mu ababeera mu mawanga batera okuyita agabeeramu abakuba ekyeyo amawanga nga Kata, Abu Dhabi, abali mu Dubai eyo abali mu mawanga amalala Canada mu America mwena mubeera ku byeyo banga si wammwe naye nga mugamba mutya njagala kusaasirako mwena naddala gw'omanyi nti gwe wali ogenzeeko ebweru ne bakubbako ssente kiruma nnyo naye ensonga eno tuba tulina okugitereeza bwe bakubba oyiganga n'ofunamu ekyokuyiga n'otasigala ate nga bakufeera amanya gange nze Godfrey tumwebaze njagala kwebaza mwena batu followinga ku YouTube yaffe mugendeyoko noonye Godfrey tumwebaze musubscribinge mulikinge tubateerayo information eri reliable ate nga nnungi tofunamu mufunyi tolaba bulabi n'onyumirwa naye ate ofunamu ekyokuyiga olunaku olwaleero tusinzidde eno ekanyanya tugenda kuba twogerako ku mboozi gye mbadde mulaba etrendinga on YouTube ku mikutu emirala egy'enjawulo nga waliwo omu ku bawala abaali bagenze ku kyeeyo n'asindikira mukwano gwe Ssente kati ate mukwano gwe yazisindikira Ssente ate teyalyandye n'okutuusa olwaleero tugenda mu mwaka gumu kitundu n'ebiri giri kumpi okuwera nga talaba nkuwadde n'ekikumi ate nga mu kiseera kino bwe tuli ali mu mbeera mbi yeetaaga okuba nga afuna justice n'okuba nga ayambibwa kyokka ate omuntu gw'agamba nti yamusindikira Ssente alya butaala yeeyagala anyumira obulamu ne Ssente yazirya dda kati ali mu life endala empya agamba nti ye waali alina bannamateeka be kwegamba ye serebu tebimukwatako so ye embeera tugenda okuba twogerako olunaku olwaleero era munzikirize guest wange asooka tweyanjulire tutandikirawo emboozi yaffe mpolampola saba obuuzeeko kuba tumwebaze Godfrey's Post abali ku Facebook ne ku YouTube. Amannya gange bampita Silivia nabo makwagala nange ni mukyala mulokole nsanyusa okubaako nammwe leero. Twagala tutandikiraawo esebo wafulumadde Uganda n'oyerekera ggwanga ki kukola ki? Nafuluma mukama yampa ekisa nange neninya ku nnyonyi era mukama mwebaza nagenda mu Saudi Arabia nga ngenze kuba kyeeyo nagenda mu Saudi Arabia nga ngenze kunoonyeza mwana wange kyakulya na kyakunywa nengenda mu kiyumba nga mmwe bamaama ne taata abandaba abali mu mawanga g'Abawarabu nengenda nange ntandika okuyiiya obulamu ng'omuntu yenna omulala kubanga embeera ye Uganda ali tesaanidde mukama nannyamba nenfuna ekiyumba nange nengenda mu kiyumba nentandika okakkalabya ng'omuntu omulala kati mba ndi munaye mu kiyumba kyange mukama mpadde ekisa nfunye ekiyumba ntandise okukola tebibadde byangu tuyita mu bulumi tuyita mu bizibu bingi naye mukama yali mwesigwa nandekera obulamu twayita mu bizibu bingi nga tuli Bawarabu batukuba ne batusamba ne batukola bye baagala byonna mubimanye abali mu biyumba kati in that process nga ndi mu kiyumba natuuka ekiseera n'endwala nze Abawarabu ne bantwala mu ddwaliro nde simanyi kiki kyali kinnuma naye nga nali mpulira nga obulamu si bulungi nengenda ne bantwala mu Bawarabu ne bankuba eddagala mu misuwa ddala ne baliyisa mu mazzi simanyi eddagala lye bankuba abaluganda mbadde mu Bawarabu nga sinza akola kubanga before the end of kyeeyo nawulira nga obulamu bwange bukyuseemu nnyo bwakyukira ddala nze omuntu yagenda nga ndi bulungi nina obulamu obweyagaza nagenda okudda e Uganda eno ng'obulamu tebukyeyagala nalwalirayo pressure nalwalirayo bi ulcers kwegamba nze mbeeraawo nga kamunguluza nnuma bi pressure binnuma musujja gunnuma siina maanyi obulamu bwatabukira ddala bannange nze simanyi Abawarabu kye bankola kati olwayo ndi ayo ku kyeeyo nga ndi mu kukola naye
nenfuna omwami ku Facebook. Bami bangi batukwana nga tuli ku Facebook ng'oli ku kyeeyo. Kasita ategeera nti ogenze kukuba kyeeyo mu Bawarabu nga batandika okujja mu inbox yo. Baali bangi abajja. Remember that time nali nagenda nga nze n'omwami gwe nazaalamu omwana wange nga twayawukana tetukyakwatagana. Nengenda nenkuba ekyeyo naye nga omutima oba kaŋŋambe gwali gwamenyeka. Kati munaye ntuuka ku kyeeyo nkola nfuna omwami mukwano gwange nga tufuuka ba mukwano nga simanyi nti mu mukwano mwagenda kunkwaniramu. Namufuna ku Facebook. Simanyi oba ndyokko mwogera erinnya lye. Kakati munnange ng'omwami atandika okunkwana. Remember mbeera mu Bawarabu. Jukira obeera tolina mwami, tolina boyfriend. Ng'omutima guli empty oba weetaaga omuntu naawe akubeererawo. Omwami oyo polampola yaani amannya ge gwe wamufunira yakugamba yali abeerawa era yali akolawa? Omwami oyo bamuyita Kakulu niwe Jovani. We namufunira yali akola ku Fresh TV we yatandikira okunkwana. Kati kumba nkwana ayagala kumpita mabega mu that process of okunkwana kumba ayagala kunziba. Kumbe kazeeke nga simanyi nti kazeeke mwafunira ssente z'endoozi ezimubeezaawo kunyakula kubawala ssente in that process of kubakwana. Munnange nange nendoba. Bwe ndobeeramu eyo process gaye nangamba mpola ssente Sylvia. Although we are in love, naye ssente zo I will refund the money mpola. Myezi gyalinga 8 nga twekwana ku Facebook. Awo yansabira ssente in that process. Gamba ssente zaki yagenda kukola ki? Yangamba by that time landlord we yali amubanja ng'amugoba mu nnyumba. Nangamba nti asaba ndi bubi. Wenna amala omusasula ssente mu mwezi nga gumu 2 nja kuba ssente zo nzifunye nzikole kinzikuddize. Olwo ava kyengera adda Mmengo. Kati ng'omutima gusooka gwesibamu nga ngamba nedda. Negwesibiramu ddala nno nemmala ne ngamba omuntu nga banneesibyeko nze ndi mukyala wa kisa ndi mukyala mulokole. Not because yali ankwana nti nsobola okukwata ezo ssente zange zonna nenzimuwa. Nze ni mwana munaku. Sina taata ne maama tukuze ffe twetakulira. Nengamba kamuwenga wa Luganda kubanga ngambye agenda kuzimkola ki kuzimziriza. Nkwata ssente nenzimuwa. Nangamba nzifunye njazikuddiza. Time came nga brother wange mulwadde ali ku kitanda. Kaze wamusindikira yakusaba meka ali wamusindikira meka? Yangamba give me money nga ziyita mu kakadde. At least nga zisobola okunfukiramu akakadde oba nezigwamu njazikuddiza. Nange kati nenkwata emitwalo miliyoni 1.2 nanze sindikira niwe Juvani Kakulu nezimutuukako e Uganda ssebo. Nga n'ebiwandiiko byonna birina evidence? Ebiwandiiko byonna birina evidence yonna wagifuna nti yazifuna? Nina evidence eraga nti yazifuna ne pepa Abarabu gye batuwa nga tumaze osindika e Uganda eraga nti omuntu oyo afunye ssente nabyo ssebo mbirina. Kati ng'ekiseera kituuka nga ngamba Jovani muganda wange mulwadde ali ku kitanda nze maama nze taata batuzaala abaana 6 Mukama n'amutwala ntusigala 5 twetakulidde paka kati namwegayirira mpa ssente ndejjanjaba obulamu bwa muganda wange n'omwana wange nali mulese ewa jjajjaawe nga yeetaaga okunywa n'okulya obulungi. Jovani n'agaana nangamba bazimpa njaziwa gwe ng'okomye wayagala ntunda ebintu byange nze mbeererewo ntya. Namugamba Jovani wali onsaba ssente ezo nzikuwole nga tewasooka kunkaabya maziga.
Giovanni n'agaana wange. Wazimusaba nga wayiseewo bbanga ki ng'ozimuwadde? Like ndowooza nga wayiseewo ng'omwezi ndowooza gwali guweze. Namugamba ssente ezo kati ndabika nzaagala kubanga ekiri ku famire yange si kirungi. Giovanni n'agamba tombuulira ebyo ate lekerawo kunsindikira message, lekerawo tombuulira ebyo. Yabyogera nga yesebo ku message nga twogera n'okuba kati obuntu eyo yabudiritingamu. When I try to mbuzeeyo mbukole they are not playing. Kati munnange mwami tumwebaze. Time came Mukama nampa ekisa nenkomawo e Uganda. Nakomawo ddi? 2020 like uba ngama October wekyeyo kyange wekyaggwerako. Nenkomawo nenkubira mwami Giovanni essimu. By that time naita namblockinga. Namugamba Giovanni ssente zange nga nzeetaaga kati nakomyewo ssente zimpe. Giovanni n'agamba sirina ssente zo we ndizifuna nja zikuwa. N'agamba nengumiikiriza. Good enough nalina essimu ya muganda we. Nani? Pastor Twina Habert ne Job Kiza. Nengezaako okwogera nabo nembagamba pastor nsaba kunnyambako Giovanni ampe ssente zange siri bulungi. Nsumba n'agamba muna ebintu ebyo nesijja bikola ki biyingiramu ebintu byammwe mu bisorting ne Giovanni. Nekeepinga on nga nsendika message Nsumba nnyambe ekitasoboka. Time came nze gw'olaba wano essaawa zino sikyakola. Sina mulimu wherever I go nensaba emirimu nkole kubanza nakola byakufumba. Wherever I go either pressure ziri nnya either kamunguluze nani nnya either nentandika okusesema just like that. Simanyi si bwe nagenda e Saudi. Nagenda ni mukyala mulamu n'obulamu bwakendera bwakyuka. So most of the time I feel funny. Simanyi baaki. Time came nempita mukwano gwange gwembeera naye wano. Nyannyambako nze sikyayoza. Sikyalina kye nsobola kukola. Obulamu bwakyuka. Ebyo byonna nga njagala Giovanni ampe ssente ngende mu ddwaliro ndabe what is really happening to my life. Omwana nga atudde mwaka mulamba tasoma. Nga lwaki? Lw'okuba bemmanja tebampadde ssente zange sifunye bwenkanya. Waliwo n'omulala omwami bamuyita Deewo. Deewo Munakyaggwe ali mukola akolera ku Metro FM. Bamuyita Deewo Nakyaggwe namuwa emitwalo 6. Kati nze ndi mukyala muyimbi. Mukama yampa ekitone kati before I went to Saudi Arabia nali mmanyi okuyimba nga ntandise. Amanyi mbu ssente bwange obwo nja kuyimba nkolemu ne bizinensi. Deewo naye ne muwa ssente nga anguzizza ennyimba. Ngenda okulaba n'ennyimba zanguzizza bantu balala be bali mu ziyimba be bazikozeemu vidiyo. Kati nemba neki n'ebizibu bibiri. Ekya Giovanni n'ekya Deewo. Kati mwami tuweebaze. Nze bawalabu tebansasula ssente zange. Bampa busente butini bwe nakomawo nabo. Bwatuuka ekiseera ne buggwawo. Wakomawo na ssente mmeka? Nakomawo n'obukadde. Wali oteekeddwa okufuna ssente mmeka era wakomawo na mmeka? Nali nina ofuna emitwalo 9. Egya Uganda. Naye nakomawo n'obukadde nga 3. Mu myaka 3? Mu myaka 2. Esebo. Nga nsuubidde nti artist emikadde 3 byonna bunyambyeko n'omwana wange for some time nga ne bali bemmanja bye bampa ezo ze banaabampadde mwengenda okukola ka bizinesi akasobola okumbizaawo n'omwana wange. Wali okola mirimu ki Ebuwalabu? Ebuwalabu bakuwa ennyumba nnamba ssebo. Bakuwa ennyumba nnamba ng'olina okukola buli kimu okuva mu kwoza, kugolola, kufumba, kukoza bintu, kusiima, buli kimu nga bo batuula wali tebalina kye bakola, buli kimu gw'okikola ssebo. Ntuuse eno Giovanni aŋŋambye siddamu kuba simu ye, siddamu musindikira message ebyekisirusiru ebyo nti mmanja ssente. Time came Giovanni namblockinga ku Facebook ne WhatsApp. N'enzirayo erewo omusumba. Wali lwe wakomawo eyo? Wali omusinkanyeko physically?
nedda. I remember Pastor Twina yali mulwadde nga ali ku kitanda. Job Kiza n'angamba Sylvia Pastor mulwadde. Jjukira ne Pastor Twina mukwano gwange ne Job Kiza. Mu family eyo na bakwano? Bali bakwano bange, sewakana bakwano bange. On Facebook ne ku WhatsApp njogera nabo. Kati munnaye ne ngamba kangende ndabe Pastor Twina. That was my first time okuba ku Giovanni Eriiso bwenti. Mu ddwaliro. Omulabako? Face to face nga yeekazaakaza. I remember that day ali ankwata n'omukono nti Sylvia ajja tugende ewange onkyalireko. Nemuga nze kulaba Pastor Twina mulwadde nzirayo. Era ne ndaba Pastor Twina ne nenya taxi nenzirayo. Ogwaddako nali ku Pastor Twina's church e Kawempe. Ne ndaba Giovanni nandaba ne yeekweka banne. Nengenda waali nga waliwo ne baami banyumya nabyo ne mbagamba ssebo nsaba kwogera n'omwami ono nga neekweka. Namugamba Giovanni, mbonyeebonye n'ebintu bya ssente zange nga tenazikuwa bulungi. Lwaki onnumya bw'otyo? Mpa ssente zange. Giovanni n'angamba sina ssente we naazifuna ggwe nga nzikuwa. Nengenda ne ku TV kwakolera essaawa zino. Ne musaba ssente zange ne njogera ne babboosi be. Nangamba we nazifuna nga akola ki nga nzikuwa sinazifuna paka kati sinafuna bwenkanya. Kati omuntu ayagala kumanya nsebo kesi yammwe mutuuseewa bantu bameka be wakakonsultinga nga obabulira ensonga eyo media houses meka ze wakwogera nazo on this same matter ate mutuuseewa? Kati akatambi kange akasooka okufuluma kaali ku KTV bakafulumya era nekubira enduulu nga nsaba obwenkanya n'obuyambi. Nembulirako ko n'Abasalt TV kubanga nina mu mikwano gyange abamedia ne bagambako ku nsonga eyo bagimanyiiko. Ndowooza ne recently ndabyeko ku Bukedde TV n'aba NBS abakeizi abo nabo mbagambyeko ku eyo nsonga bagimanyi although baali tebanavaayo bebasaba abamedia benakayogera nabo. Then I went to Rest TV nenjogera ne manager nangamba nti kabalabe kabogere ne Giovanni balabe engeri gye bakola ki bansasulamu ssente zange. Nfunye amasimu mbasumba mu baami abalokola ab'enjawulo nga baŋŋamba ebintu mbijje mu media bajja kumpa ssente. Kati wiiki namba sirabangayo aŋŋamba mbu ssente zo ziizino. So aba bakusuubiza nti ebintu bijje mu media bajja kuwa ssente. Wali obakubiddeko n'obabuuza bannange sinalaba ssente olina gwe wali obuuzizaako? Mbadde njogera n'abaami ab'enjawulo wano, abamu bakwano ba Giovanni, abamu maneja we abadde ankubira wiikendi mulundi 2-3. Ngamba tufaayo ekintu tuli mu kwogera ne Giovanni ssente zo tugenda zikuwa. Ngamba bampeeyo emitwalo 3 nemugana edda. I've waited for some time. Ssente nzaagala wamu. Naye nga ndaba bali bati. Ya kituufu Giovanni ssente baba yazitwala tujja kwogerako naye ayinza okuba nga ssente ezo zonna currently tazirina. Esebo. Like 1.2 nga tazirina. Esebo. Kati gwe oli willing okugamba nti at least singa nfunirayo bwezitendera n'azimpa kuba ekyo nakyo kikulu omuntu aba ayagala kukimanya. Esebo. Nesirina buzibu ate sinzaali awo omukazi alina omutima omubi. Nze ne waba afunye emitwalo 6 at first n'agimpa. And wayitawo like 1 week nanyongera 6 zange. I don't have any problem with that. Okay. Esebo. Twalabako nga asuuwinze MC Hope. Esebo. Wa Kingdom TV oluvannyuma lw'okukola emboozi eyo. Esebo. Eyo issue wagiwulirako era bw'ogyogerako kyokuvayo naga ayagenda mutwala mu kooti n'ebirala? Esebo nagiwulirako. Nze MC Hope ayamba nga abalala namwe munyamba. When I told MC Hope nangamba muwe video mukolere video njimuwe nenjimuwa because I know what it means. Pain endi ku mutima nze nje manyi nebyempitamu nengamba MC Hope kasita nagula omusango ku CPS genda. You go, I'm ready to go to court as long as ekintu teyakola
yakikola nze wendi mulamu nja kuvaayo mu kkooti okwogera amazima. Tugende mu kkooti, I'm ready to go. Kasita nfuna obwenkanya. That's what I told Hope. Tugende. Tugenda kukubirako ku Giovanni tulabe yekyana tugamba. Mayinza okukwata essimu, mayinza okugaana. Hello. Kama wange. Hello. Oli bulungi? Fuba kuba bulungi muganda wange oli otyo. Luli wankubirako no nali busy. Naye engeri gye tuli mu activation zino ezaffe eza kororo. Kati mukola paka ssaawa nga 4. Ezekiro? Okay. So, oli otya mutuuseewa n'eziri issue ez'oli omuwala? Waayo omuwala nakunyolera pozi nakubira kunyonyola stories z'omukyala oyo zaali nzibu from the beginning. Nekibaga ekintu kitambudde nenyiga nnyo, by the way nanyiga nnyo nga bitambudde bikoze eki byayogera ebimu si bituufu, you know, but I decided when natula ne babosi bano bagamba manyi kati nawe bawuliriza story, of course bosi wange namuyita nawuliriza stories ze nagamba manyi let us look, namuyita n'omuyita omuwala okitegeera namuyita naye nga alabika aliko abantu abamupika behind okitegeera. So that's how the story was. So netugamba why omwana ekimutta bwabuzi kira kyonna adene yafuna ensobi nti nafuna abantu abalina enyonta just okubanga tebamukozesa abamuntu alina issues zaffe ndowooza ne baagala bakirandizeeko nga kitambudde okitegeera. So nga bw'omanyi wano abamawulire bwafunamu interest ye nga ayagala mukozese kozi ekiba kimukolera. Anyway, nekinkubamu ng'omuntu of course yakikukuba waliwo ebintu byolaba nga mbutuufu it's not you ng'ogyeko abatatumanyi ng'oli just ayongeramu bwongezi. Era nange kyenali nkusaba neŋŋamba sisuubira nti bweba kuyamba omuwala ono sandyagadde kutuuka tweyongereyo story as a friend, as a brother nga tulaba newankubadde eggulire nze ngansaba nti just leave it. So nange nafuna nnyo ko amasimu n'oyo omuwala yankubira nze yankubira dda naye nga sikifolowinga nnyo kati nalabako ku screenshot ya celebrity tracker ng'etambula awo kyenakola na postingako ku page yange screenshot ya celebrity tracker naye mbagamba I'm not very sure if this case is if Giovanni is right. Bwe nagezaako kukola post yange nga mbalaga I'm following this case, I'm going to come up with the story elaga who is right, but it's not good to malaga judging omuntu nga tonaba kwogerako naye. Nembagamba I'm going to put my effort nsobola okufuna Giovanni kwa nsobola okwogerako naye n'omuwala ndabe which side, but it's not good to kumalaga judging just because of this. I was not happy with that post yensonga lwakinze nagipostinga nga creditinga celebrity track kubanga story ebeera unbalanced. Oba olina okufuna both sides n'owulira ono kubanga kyemanyi wabawo proceedings ne tumanyi nti kati tutuuse wano. Era nakubiddeko ne Prince Nick nga njogerako naye n'angamba muyina we mutuuse naye kati nze mbadde njagala kumanya how far so far mutuuse wa oba nkunoonyeeko mbuulire oba onokkiriza okurecording oba osobola okumbuulira ndowooza. Lwakuba nze ng'omuntu nali nasaba nti I will talk about this issue but olaba buli bwekuba bukyali mungi kituufu ng'onganze ng'omuntu ndaba nga si kirungi kiba kigenda kweyongerayoko ate batemba kusalemu ate butambule bw'oyogera bw'oti oba osumuludde story. So nze mbadde nsaba pastor wange ali mukwasaganya ono omuwala because the problem is ene sente za kubanga can you imagine yagamba 1.2 which is okay kale let us say 1.2 sente era azaagala okitega kyemugamba naye nze singa yagamba nti singa kyali kitu kirungi kubanga yagamba yampola according ku mboozi yonna yagamba yakola ki waba yampola then what happened wabanga kituufu yampola then what happened yagamba nti bwe yakuwola
bweyakomawo wali oli supposed okulitaninga ssente ze ate n'otandika kwebuzaabuza omugamba toddamu kunkubira kibwe bityo kusinziira ku ye. Okay, nakola atya kumanga anyway ebyo byonna bigenda mu maaso so bosi wange ali mu kumukwasaganya kuba namugambye nze sagala because butuufu mpulira bubi nnyo kubanga Jovan kankubuulire ffenna tuli mu media omuwala talina kyakwonoona but you have a brand you have a company so kati ye talina kyakufiibwa naye gwe omuntu ayona brand ate ebintu ebyo birabanga byakusaaga naye bibi ogenda somewhere you're bidding for a business bali ne bagamba but we see this case trending on social media so sometimes yetaaga kulinga kati ulire kinuma nze kinumira ddala mwebaza nze kinuma nti omuwala yafuna bali muziro issues ali muziro kupanvu era bw'obanga ofollowinga amawulire sikasobola okubuulira mbiraba naye mulaba hope naye interest ye y'amaanyi kitegeera kati ye yakifuna just n'akirandirako nnyo nnyo era n'akipikamu but muzeeyi yangambye n'agamba that is a little money okinebanga tikyaliwo bakyali tukyeyoze tukyejje mu ngalo so kati kambuuze just nga brother kubanga nze nabadde njogerako n'omuwala ku simu nanga nemubuuza kale Jova nayinza okubanga yes ssente taziinaawo zonna immediately naye kati gwe wandyagadde ye akuweeyo okomeka kubanga tusobola okusasula mpola mpola nekiggwa mu kifo ky'okusigala ebintu nga bitambula mu mawulire n'agamba ye bw'omufunirayo emitwalo 6 fine then noddamu n'omuwaayo 6 kati gwe saidi yo mwe muri ku kimu mutuuseewa kubanga yagambira abantu abadde bamugamba we are going to work on it wiiki ewedde inamba tanafunayo wadde kasimu na kamu kati mwe mutuuseewa nayogeddeko naye eggulo and you can imagine oyo mwana yali wakutwalibwa mu meeting on Friday on Thursday yagawulira obiraye netukeera ku makya mu office ne bamukubira n'alimu okujja ngolwedde tutudde n'agamba ali mukono olumu atya aba atya oshegeera in the office of Pastor Charles Kasimante my boss really so kati mutuuseewa nanti nze kyembadde njala kumanya no Ssente kati agati bali bamugamba mbuweke emitwalo 3 n'agaana so we are looking for money kati azimuwa bagenda mu emitwalo 6 era nga bwakisaba okay yeah bagenda zimuwa Ssente bami muzirone muzinonye muzimuwe naye nze namugambye ebintu ebyo taddamu biteekateeka mu mawulire kubanga still bikosa both sides naye kenyini muzadde kijja tuuka nga naye kimukasa sinamugambye era nendaba nga alinga kuza naye namugambye tekitukute ffenna tukitwale kulu naye ate nemugamba ngenda kwogerako ne Jovan ate nabo we basuubiza bakuweeyo at least kubanga yaŋŋambe bamubanja wasula 3 months talina kasente kubanga era nebunazimuwa ajja zikozesa nazo ziggwewo naye at least ffe nga ffe erinnya lyaffe tuba tuli protectinze kiba kivuddeko nga takyaddamu kutugamba nbcd so kati kyembadde nsaba First of all, badde ngoberanya nadde omuntu yandisappointinze nnyo yanziramu obubi singa nkulaga message yali Dora anzisaba mukama apekisa musonyi mu mutima gwange. She really replied very very bad. Kale nkimanya ayinza okulowooza nti nali nkoze ensobi but as a friend we've been here for together for years. Tumwebaze ne nandibadde nabba okitegeera ne nandibadde nabba naye ng'omuntu gwe mmanyi why don't you call me in a good word we talk nongamba Jovan tuuza nga bw'oyogedde nange leero as a friend singa munamawulire we are the same field we have been here for days zembadde neddoolo oyo gw'olaba ng'akyali ne ku Dream TV nga she's my friend then issue endala maybe nadde njogerako n'omuwala nangamba wamublocking blocking again. And the reason why I blocked it wasn't money, it was love issues. Okay. The other messages I blocked a long time ago. Okay. It wasn't because of the money. Recently, because when she came back, ente yali akomyewo nazo nga zimuweddeko kati naga kabizoninga ku bangi. Kati kyolina okumanya nze she begged me to go and visit her Kinagana. She wanted me to meet her. Simu meeting angako bukyanga Nagana. Oba yali akwekwanira yali akukwana. Message zirina muganda wange nze nina message Nagana just era nayo natako message toninga naye mukyokola si kituufu.
I have very bad messages from her. Very bad messages. Kubanga nali manyi ziri ku account ene ndagenda okusaba nga ziri ku account ndala. Nina messages siza WhatsApp ez'okufeera za messenger. Okitegeera nga zirimu n'ebifaananyi byege nyini byansindikira ebitalina muntu mulala. And I cannot do that because that is not naye Jevan kankubuuze temwali mulaavu sha gomanyi laavu y'okusimu kati kankubuulire nali kyakola cross kati kuwulira nga kyali wange naye kyakola ku Fresh TV and that girl started sending me messages bijubaako ffe abamu abali ku media. I know nange ndi mu media wange ndimanyi ebyo no responding omuntu hai how are you and by the cause myaka mingi nga tetunayita mu bino byonna okubimanya nomanya nti omuntu tomala gabeera ofeni naye don't reply any message and then she picked interest omanyi omuwala bwajja n'akugamba nti n'olaba ng'aleese love you cannot say directed kikola ki kikwagala it's a bit disappointing kati nze nagenda mujjamu mpolampola manyi okumujjamu mpolampola nti asindika message 10 n'oddamu emu nasindika love message n'oddamu emu okitegeera in that way n'atuuka ekiseera ewe nkulaga message n'agamba kirabika tonjagala koze munange sisobola genda mu maaso naawe mukwano n'agamba kale we can be friends kubanga pasatwina mukwano gwange ne jogo mukwano gwange okitegeera so ne tubeerawo nga tuli bamukwano. She came back omulundi gwe nasooka okumulabira ogwasembayo namulaba pasatwina yali mulwadde najja mu ddwaliro and so hard in the hospital. Yaginyumiza emboozi eyo ne mubuuza wali osinkanyeko Giovanni n'aŋŋamba nagendayo namusinkana olunaku pasatwina lwe yali mu ddwaliro. And from there n'atandika okukubirako amazzi. Pasatwina yangamba mbu yajjayoko n'akulaba. Atatu ogwo omurundi sigujjukira kuba omwembeera concert yagamba concert oya kiŋŋambye that concert sijjukira very well that we met but okay all in all katusabe nze kyembadde njagala kuba nabadde njogerako ne Prince Nick ne mugamba nze saagala bintu bino mu mawulire ennyo this is just something very small we can sort it out we all do mistake I'll do a video gyendowooza nti esobola okuyamba. I'll give you an interview. Nze nkusabira kintu kimu muganda wange nkusabira kintu kimu Mukama akuwe ssente sooka ofuna emitwalo nkaaga ogawoona omukyala ebintu bino bijja kuggwa amuvere suwa bijja kuggwa. Okay. By Monday ssente ze zigenda kubeerawo and that is simple issue about the instance. Then ekirala kyembadde njagala kubuuza mutuuseewa ne Hope. Hope nali nagenda first of all bw'otunuulira interview y'omukyala bw'agamba nti omukyala bw'agamba nti yampola gwe n'ogamba nti nze nabba omukyala n'ogamba amasifa amasikama is another issue. So nali nafuna balooya bange ne bambwandikira Hope naye nagenza okulanga byonna bya kisiro the poor boy ateetaaga kuwa mileage n'obudde. Neyanziza nnyo ekyokusooka nkola show ya entertainment mubeeramu celebrity news amawulire agakwatagana ku ba celebrities oba n'abantu bonna then ne music n'abayimba and all that but olunaku lwali lumu nga olunaku bwe lukeera ne ngenda ku mulimu so I receive a call ng'eva wa omukyala ng'akaaba amaziga n'aŋŋamba nsaba onyambe oli munnamawulire olwaninga story yange nali ndi Saudi Arabia nenkola ne wabaako omuntu omu ajja ku inbox yange mu Facebook na newolako ssente because baali balina enkolagana ng'ab'emikwano oba ng'abalokole okitegeera nga babadde boogera for some period of time then najja gaayo oyo n'amwewolako ssente n'amugamba mpolaayo ssente because siina ssente current ate njagala kusenguka njagala kuva wendi ngende nsenguka ebintu byange and all that nyina okutransporting ebintu byange so mperezaayo oba nyambisaayo oba mpola that is the right word million mu emitwalo 2 then njajje refundinga njazikuddiza so because baali boogera nga balina enkolagana ate nga balokole bonna nga bwenkeera ku makya tumwebaze no nga mwana Hope kino nekyo kyekiriwo naye tukole tutya nenkuwa ku magezi oba nga weetaga ssente nenzikuwa because oli muganda wange ate ffenna tuli balokole okitegeera so omuwala bwe yazimuwa ssente
ebbanga bwe lyayitawo omuwala n'akomawo e Kampala yagenda okukomawo nga gaya amubulokinze ku Facebook, amubulokinze ku WhatsApp, amubulokinze ku calls and all that, nga tasobola mu accessinga amubanje ssente ze yamuwola, okitegeera. So eno story ya muwala bwati bwanyinyonyola agezezaako avenues zonna ez'okwogera ne gayi mu mirembe ng'ogyeko okumubulokinga. Omuwala n'agenda mu family ya gayi ono because yali abamanyi, okitegeera, n'ayogera nabo ne bamugoba, family ya gayi ono ne bamugoba, n'agenda gayi ono gy'akolera ne batamuwa bwenkanya, okitegeera. So omuwala bambi n'abeera desperate, omuwala n'aba nga talina kyonna kyakkola. So omuwala bwe yankubira essimu n'annyonnyola ebintu ebifaanana bwe bityo, yankubira ku Mande, then nengezaako okulaba nga nkubira gayi gwe yagamba gwe yawola ssente. Gayi n'agaana okukwata essimu, nengezaako nange nga nze nga munnamawulire avenues endala zonna ez'okulaba nga tusetolinga bino ebintu mu mirembe, but everything failed. Nga gayi agamba tajja kukola ki, ssente tajja zimuddiza, gayi yakireminga bazimuwa buwi. But labayo, can you like out of blue kwata million emu n'ekitundu n'oziwa buwi omuntu, like out of blue, okiraba? Moreover, I think it can't happen. So gayi yagamba tagenda zimuwa ssente, ne tugamba abannange lwaki tokwata ssente z'omuntu nga yazikuwola nga evidence yonna n'ozimuwa. Kati ne running a story, I ran the story on Thursday of that very week, okitegeera, nga ngezaako kuba nga nnyamba omukyala ono bambi bamuyita Sylvia asobole okuba ng'afuna obwenkanya. So nga nze nali siina ssente, nali siina anything else to do, but okukozesa position gye ndimu naki kyensobola nga nze okuba ng'omukyala ono afuna obwenkanya. Mpaka olunaku bwe luti olwaleero we tuli, buli muntu yenna ali asobola okuba ng'oyambako omukyala ono afuna obwenkanya addizibwe ssente ze. Ekyokusooka single mother ayinaawo omwana, yeetaaga rent n'ebintu ebirala, okitegeera, bamubanja emyezi 3 egy'ennyumba, olunaku olwaleero landirood agenda mugoba mu nnyumba. So zino ssente singa abadde nazo yandibadde asobola okugula ku byokulya, n'asasula rent and all that. Naye ojjako otyo omuntu oba weewola otyo omuntu ssente ze n'otazimuddiza. That is unfair. Ng'abalokole tekirina kubeera bwe kityo. Naye oba nga weewoze shillings 1,000 ku muntu ng'olina Mukama mu mutima, lumuddize ocreating emirembe. So awo we tuli, because personally nze nyina ba lawyers nga nze personally nga munnamawulire na bw'ateekeddwa okubeera, naye ngezaako okuba ng'ono omukyala bambi afuna obwenkanya ng'addizibwa ssente ze. Kyokka kyengezaako okuba nga nkola mu mutima mulungi ate mu mutima omulokole. Stephen alina abantu be, because yaŋŋamba genda okole kyokola, genda mu mateeka, genda mu mawulire, genda okole byonna byeyagala. I'm ready to go to court. Yaŋŋamba nze okujja ebintu byonna gye mbijja embongo ne mbusengeka bulungi tebibadde byangu. Ngumikiriza numiziddwa ng'omukyala, naye nze okuvaayo ne nteeka ebintu byange ku social media nga kimpitiriddeko. Wano wensula bammanja, wano bensula sometimes omwana nze n'omwana tusula tunywedde bungi. Neighbor wange ono sometimes atuwa kye tulya. Lwaki sikyakisobola kutakulira mwana wange? Maybe nga nze nfunye ssente ne ntandikawo akantu akasobola otulabirira, kitegeera. Kati awo bonna obulumi bwempitamu n'okuba ng'omwana wange ali wakati asoma tetulya bulungi, emmere yakusabiriza ku byalo binnuma, ne ŋŋamba let me go kumpewo nfune obwenkanya. Maybe Mukama naffe anaatujjukira n'omwana wange naffe ne tuba bulungi. Oba ali ready genda mu court, even I'm ready to go to court tufune obwenkanya. Tufe tusabiriza busabiriza. Nange bintama buli ssaawa mpaayo 1,000 mpeerezaayo 5 nga ntawaanya abantu. Nange bintama. Era kyekyo lwaki nze nsaba Mukama nnyambe nfune obwenkanya, nfune ssente zange, n'abali abasobola okutuyamba n'omwana wange tujja kusanyuka. Naye tetuli bulungi, tetuli bulungi. Oba kyetaagisa kuyingiramu abanene bayingiremu. Mwami Pulezidenti waali manya ndaba, ab'ekitiibwa mwenna abo aba member of parliament mujja kulaba ebintu bino munnyambe nfune obwenkanya.
bamaama mwenna abaleeyo namunabbanja nkulabye ng'oyamba abantu. Vice President wange Omukyala Kataha Museveni, maama waffe ne taata Museveni, and members of parliament abantu bazaddeko, munyambe ndi mwana munaku, ffe twetakulira n'omwana wange, ffe twetakulira ne baganda bange, tetulina nawe tubeera, bazadde baffe tetulina ttaka na nnyumba, tuzunga buzunzi tuti lwaki embeera eyo tutuukako. Mutuyambe bannayuganda, mutuyambe bambi, tetuli bulungi. I'll be grateful. Abakyala n'abaami bamutuyambe. Mwana wange alina emyaka 6, ali mu top class. Olwo mutunulako awo nga tasoma kinnuma ng'omuzadde, nange embeerawo nga sirina kyenkola kuzimba future ya mwana wange neyange nze nnyini, nakyo kinnuma. Naye ng'ekikulu njagala bwenkanya, njagala nagenda mu ddwaliro balabe really what is paining me, kubanga obulamu sibuwulira nze, lwakwogera nammwe, obulamu sibuwulira. Kati okusaba kwange neetaaga obuyambi nga netoowaza Minisita Nakiwala Kingi, Maama Fiina, Maama Nabbanja, the Vice President Mami Jessica Alupo, Maama akulembera Palamenti ya Uganda, kwegayiridde Maama. Neetaaga obwenkanya balawyers mwenna gye muli, abalwanirira ebitongole ebirwanirira bamaama, ebirwanirira bakadaama, neetaaga obuyambi bwammwe mwenna abantu abasobola okunnyamba. Bakadaama, poliisi ya Uganda munyambe. Omwami ali mu kulya butaala, agamba ye teri asobola mumukwatako, nze sirina gwe nsobola kuddukirako okuggyako Katonda wange nammwe. Tugenda kufollowing ensonga zino paka ng'omukyala afunye ssente ze ate ng'ebintu biwedde. Godfrey tumwebaze, munzikirize nzira mpumulyako wano